Omuvubuka ono abadde atemera mu myaka 23 yakedde ku ssaawa 12 ez'okumakya nga yeekalakaasa olw'obutalangirira Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'omukulembeze w'eggwanga okukakkananga awalampye waya z'amasannyalaze ku miti waggulu. Okusinziira ku baliraanye emiti gy'amasannyalaze gino bategeezezza nti mu kusooka balowoozezza nti w'amasannyalaze naye bagenze okulaba nga awalampira ddala paka waggulu n'okutuula n'atuula nga bw'ayimba ennyimba za Bobi Wine nabo kwe kutemya ku poliisi. Oluvannyuma poliisi etuuse mu kifo kino ne basooka ne bamutiisatiisa nga bwe bagenda okumukuba amasasi wabula nga byonna bimuyita ku matu. Oluvannyuma poliisi ekolaganye n'abatuuze ne bamuwooyawooya okutuusa lwakkiriza n'avaayo waggulu. Omuvubuka ono atwaliddwa mu ambulensi ya poliisi wabula tutegeezeddwako nti atwaliddwa mu ddwaliro okumwekebejja okumanya ekituufu ekimuliko. Yawalampye waggulu eyo okuva ku 12 ez'okumakya paka zine ssaawa 8 paka fire brigade weze nemujjayo nebamujjayo yajeyo yekka. Ali waggulu aganya ovaayo nga agamba ayagala kulaba ku mukulembeze omujja muyagamba Bobani yana okujja lyoke aveyo naye kyobola dasya babadde bamujja lwampaka nga abadde waggulu awo nga watudde from morning. Kati ne tulaba omwami nga ayambuka kati ffe mu kumulaba tubadde tumanyi nti oba like akola masannyalaze ne tutabifaako. Kati zibadde mu ssaawa nga 4-5 ne tufuluma olufulumye wali eri waliwo omukadde nagamba ajangu wansi tukuwe ssente wamanya agenda ku meeting suicide naye walutusali nagamba omusajja agambye ayagala kusooka kulaba Bobi Wine era obwedda agamba njagala kusooka kulaba Bobi Wine. Edith Nabagereka ne Ramula Katumba kura STV Select eyenjawulo.